Ab'ebitiibwa abalungi, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'atugamba ensonga ey'okusatu, wala fataha abdun baba mas'alatin, omuntu tasobola kuggulawo omulyango, omuddu tasobola kuggulawo omulyango gwa kusabiriza illa fataha Allahu alayhi baba faqrin, okujjako nga Allah amuggulirawo omulyango gw'obwavu. Omuntu asabiriza, mubasanga ku street nga bali mu kusabiriza, oli n'amusanga bambi n'amukwatibwa ekisa, musiiwuufu ali awo asabiriza bambi, n'amukwatibwa ekisa n'akwata emitwalo 2 n'agimuwa, n'ajjawaako emitwalo 2 n'anoonyamu ekinusu eky'ebibiri n'akiteeka mu ngalo. Owookubiri agende okuyitawo alowooze nti bambi ono okuva luyazze ku makya, okuva luyazze omusana gumwokyezza, baakamuwa 2, n'akwataako emitwalo 5 n'akamuteeka mu ngalo. Mukwatiddwa ekisa. Ne gino 5 n'agizingazinga n'agizza mu nsawo, n'anoonyamu ekinusu eky'ekikumi n'akiteekawo n'alaga nti kyeyakafuna. Ye nga kale obukodyo bungi bw'ateeka mu kusabiriza, abo mugenda basinkananga enkeera n'enkeera, hatta waliwo n'abakifuulanga mulimu nga ye obuwangaazi bwe bwonna awangaala mu kusabiriza. Nkukakasa omulyango ogwo buli w'oguggulawo ogw'okusabiriza nga gw'omanyi nti oyimiriddewo na kusabiriza, Allah agenda kuggulirawo omulyango gw'obwavu. Ate obwavu bubi nnyo, obwavu bubi, busemberedde obukafiiri. Saabe ebitiibwa abalungi, twekuume mu kusabiriza. Al-yaddu al-ulya, mukono ogwa waggulu, khairu min al-yaddu sufra, gusinga omukono ogwa wansi. Ogwa waggulu ogulaba ngeri gye gukolamu, ate guno ogwa wansi gwo gubeera ddala wansi bwe guti. Era omubaka atugamba al-yaddu al-ulya hiya al-munfiqa, guno gwe gugaba, was-sufra hiya sa'ila, te guno guba wansi nga gusabiriza. So mukono beera muntu agaba, tobeera muntu asabiriza. Lwana nnyo mu bulamu bwo muganda wange, obeere omuntu omuyitirivu w'okugaba, ate oleme kubeera muntu asabiriza. Anti okugaba kukwongerako obulungi, ate okusabiriza kukwongera kubeera nga kukwavuwaza. Ky'oyinza okutegeera nti omuntu gy'akoma okubeera nga muyitirivu wa kugaba, Allah gy'akoma okumugaggawaza, Allah gy'akoma okumusitula, ate omuntu gy'akoma okusabiriza, Allah subhanahu wa ta'ala gy'akoma okubeera nga mwana wattu amuggyako. Saabe ebitiibwa abalungi, omuntu asobola kuggulawo omulyango gwa kusabiriza okuggyako nga Allah agenda mugulirawo omulyango gw'obwavu.